embeera ekyali wali tenabaamu nnyo covid tenabaamu nnyo biki naye tuyise mu bizibu bingi ate ekintu kyange kino kibadde politicized nnyo ne tusalawo tukole lunaku lumu olw'embeera eyo. So twasalawo tukolemu ekirala kibadde ki etusuubire ki mpozera okutereezaamu ku mukama wange yagambye nti kya buli mwaka nembadde nteesa tufune meeting tulabe anti tulabe meeting kitegeeza nti tulabe tukikolenga buli mwaka tubuukengawo omwaka gumu tukole tutya kubanga kintu kino kinene bwe tunaakijawulula kuba ne tukikuba kijja tukakigwemu essupu naye senga kubanza ekyankozeseza KENZO festival esobola okukolwanga wadde mukama ne bwali bayanzija mu nsi nga ssente ezivaamu famire yange bagiwaako akatono deni isigadde ne bakiwa embeera ebeeriwo oba kuteekamu organization oba kuzimba mu kalwaliro oba kirasiruumu ekiriba kibaawo by then nga kibateekamu ssente ezo okusinga KENZO okuzaawa yenna so nga tusobola okumukolamu akasente ne kalabirira abaana n'abazzukulu y'ensonga yankozeseza so kyetaaga tutuule kibenga World Cup nti every 4 years kibe nga Africa Cup every 2 years nga kubanga ogamba nti tukole buli mwaka kiyinza tuwaamu obuzibu kubanga kirina tuwa ate abantu bwe tutaabawo ettuwa bajja kunyiiga nnyo kuba abantu abazze Kampala baavudde mu lekanyomero k'eggwanga eno kyo tebanga for the first time in the history of Ugandan music yettuwa yokera asobola okufuna abantu okutwala plus in a countryside tekibangawo tubadde nga tufuna abantu 12, 13, 14 osamukanyi twafuna abantu mitwalo okudda waggulu abantu b'Efort banjulira abantu b'Ekasese banjulira abantu b'Emubende banjulira eino kati bw'ogamba mbu toba wattuwa ojja kuleeta obuzibu ate bw'ogamba mbu tuwummulemu myezi 4 tuweddemu awo ndaba obuzibu so tugenda kufuna enteekateeka tuteese ne mugakama bange ayitugire saanye okubyogerako simwogerako kubanga abantu olina okuba weddeko okukola bye baagala waliwo kaendorsement kenda bakaalikawo eri yasooka ndoza abaana bebeetitingamu naye bagata naye nga tujjamu ekitiibwa kye tuleme kumwogerako press conference kyabigayi kidderi discipline ebigayi muganda wange banze nimugyeekazo nemuleta netandika osula naye mwenyumbe emachindi wa viva ya musajja wange nja kwogera naye kubanze nkirabamu discipline empisa nti bw'oba ozze oli naakugamba nti yimba 2 oba 1 do that at home. King of Uganda. You cannot fight in front of a minister. Prime Minister abakulu kala abagenyi bonna weefula nti tokirabye vaayo abantu bajja kugamba bamuyisizza bubi sijja kugamba nti nno teyayisibwa bubi ayinza okuba yayisibwamu amaaso naye ng'omukulembeze oba omuntu olina engero baako engero gyokizannyamu nekigira kubaya naye nga ajja kwogera naye mukwano gwange tulabe nga wabaawo embeera etereza KENZO awo wenyini katulabaawo njagala kwogerako mikiwanyo zambala kusho ate y'omu ku bakwano olumwatandika nabo mikiwanyo muganda wange alina omutima omulungi nze mumanyi nze good boy naye bamusiba omumwa bamba abantu bamulumba bamwogerera ebigambo nga bwomanyi naye muntu anyigirizibwa bamunyiga so he's tied up he doesn't have freedom to speak his mind. He's a good boy. Abantu bano lwe basibogedde ensi bamanyi emmwe nabo omanyi nti ensi yayingiramu amateeka n'amakooti obaako wookoma naye ensi bamanyi kyekyomukisa omulungi sedi yange nja kubulamu era
era sijja kulabika nnyo naddala omwaka ogujja nyinza obutalabika kubanga schedule already kola ya Michael Jackson naye olina kulabika no njagala nnyo olabika njagala nnyo ebbira abantu naye obudde wabula nja kulabika guno omwaka mawulire amalungi genyina nti wendi munaku zinezimu kati ab'ebootikisi abamu bange nja babeererako bana bambeererewo then tulina show emukono Christmas twakagikolera emyaka kati ndowooza 7 sina bwe nyiza gisagala nyina okubeera emukono kuba abantu b'emukono bambeereddewo eyo show tugikola nejjula buli mwaka eyo bigodiza tulizina kati osobola ate kibanga bonaatuuka waggulu neweerabira gy'ovudde so emukono sinza gyerabira ne bwe mbanga nafunye mulimu gwa mitwalo 10 gya $, nzireka nenkola emukono kubanga bankwatiridde myaka 7 down the road you cannot forget this so okubulako nkubulira mazima nja kubula olwashedyo naye ate tekitegeeza mu ggwanga ndivuddemu era njakulira kuba ne KENZO festival ina okukolwa era amaka gujoba guliddako naye era nze ndi Munnayuganda nze tonsuubira okukola ekintu kyonna ekirala ekiri against Uganda nze Uganda yesooka ebisigadde nebidda teri nsi mu nsi esingira Uganda teriyo Uganda is the best country in the world sitya kukyogera size politics akuyita mu buli koona Rakidube, the great Rakidube of Africa, my brother, he was killed. Abamutta ne babaleeta ne bagamba tusonyiwe twali tumanyi nti ye naye nga baali tebamanyi omuntu mu kooti agambye nali simanyi anything can happen nenza omukuumi wange mukama yekka ye mukuumi wange yasetulira ebyo mukama yangaba akatalekeka KENZO abayimbi b'amadropu ne bakaba Christmas yakaba teri yakomye dropu weba yakomye dropu ekirala Rema Samba ekashobiyimba newakisira Rema okulabika wavanga lukola nesitati ebinekyeganonze mu metro Rema tujja kumuleka sijja mwogeramu kubanga mukimanyi bulungi nti nze naye tulina omwana akula omwana asoma kati anawulira atya nga taata avaamu ebisongovu she's going to be in my life forever but we know omwana so respect is so nze ndi mukwano gw'abantu nze abantu mbagala temba weeyitibwa so nebaza teri muntu yatambala ekiro oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo